Atim Daniela ngono ex-wife wa Dr. Jose Chameleone avuddeyo n'awa Barbie Kyagulanyi ebimuli bye. Agambye nti Barbie Kyagulanyi ye mukyala mukwano gwe owaddala kubanga Daniela bwe yawulira ensonga za Abba Makas zamutwala mu depression ne yeebuuza ng'omuzadde ngenda kukola ki. Wabula ekintu kyamugira mu bwongo kyali kimu, kukubira ku mukwano gwe Barbie Kyagulanyi mukyala wa Bobi Wine. Era agamba Barbie yayogera naye eddakiika 4 ku ssimu, wabula zamumala okutereera, zamumala okudda mu mbeera. Bano ababiri tokyasobola kubaawula kubanga ba mukwano nnyo. Kituufu Daniela yavuddeyo na postinga obubaka obwo n'agamba nti Barbie Kyagulanyi mukyala mulalamuko, nti ekituufu ng'omuzadde yenna ensonga za Abba Makas n'obutambi n'okutegeera nti bulijjo bakola obutambi obwo ne babuteeka ku mutimbagano bafunemu ssente, nti mu butuufu kyamuyisa bubi nnyo nga w'okiwulira. Nti naye era ng'oli bw'ayogedde nti we yafuna akadde n'ayogeramuko ne Barbie Kyagulanyi ettungo, mu butuufu yatereera. Byonna bigenda mu maaso. Tulina ensonga nnyingi ezitambula wano eno mu ggwanga Uganda, naye abaana bakugambye nti mweyongere okusabira Ssenga Acidi bw'oba kyekyo ssaawa yonna akomawo wano eno mu ggwanga Uganda. Jjukira ye yavaayo n'agamba Bakaluba nti talina kyasobola mukola. Kaakati jjukira oli alina ssente, buli kimu ateekamu, so birungi si birungi. Mwongere okusabira ku Ssenga Acidi kubanga bwe yavaayo n'agamba Haji Bakaluba nti tolina kyosobola kunkola. Munnange byalinga ebya content naye omukulu alabika yanyigira ddala ebya ddala. Kaakati omukulu Haji Bakaluba yayise mu b'amateeka be ne bagenda mu kkooti enkulu ey'ekibuga omukyala Ssenga Acidi mwabeera n'abeera nga musamoninga. Bino si bya content, bino si bya Uganda nti bakugira n'owaayo kaguzi nedda. Bakaluba amaliridde okubeera nga either siba Ssenga Acidi oba amuzzeeka. Munnange togamba nga muntu ntolina kyosobola kunkola ate ssente weerema owenkata tazinga. Ssenga Acidi bamusindikidde ekipapula kye bayita bakuntumye nga kimulambika okubeera nga ye presentinga ku kkooti, abeere nga annyonnyola omusango gwe bayise misconduct ku TikTok n'okubeera nga aweebuula n'okutyobola ekitiibwa ky'omukulu Haji Bakaluba. Kati Haji Bakaluba n'amugamba nti kasonsomiro kalyonsonso. Sonsomiro. Haji Bakaluba n'amugamba nti nedda, bulijjo wagamba sina kye nsobola kukola, kakati ate eri ebweru tebeekweka kkooti, kozi bwe weekweka ate kiba kibi nnyo. So we expect Ssenga Acidi anytime sooner okubeera nga batuwa update kiki kkooti kyesazeewo, biki be baliko, kiki bafollowingibwa, nga ayinza n'okubeera nga asobola n'okuddizibwa mu ggwanga erya Uganda. Yes. Nabagamba mu nsi ziri ennene nga Canada, Australia, America, Canada, Sweden, omusango gwa TikTok oba social media misconduct munene gusobola okusibya nga abidde ddala akakoko bwaba. So tusabire omukyala Ssenga Acidi bibeere nga omukulu Haji Bakaluba kakkanya ku busungu. Byebyo Gatuvudde nga tweyongerayo mu mawulire ag'enjawulo. Ye omwana mulenzi Lilipazo agambye nti bwe tuba tugenze mu mazima nga temuliimu kulimba, ffe ne tugamba otyo, gatuwa amazima ago g'oyagala tugamba, tuwulize byayogera ku bino ebigenda mu maaso neno mu ggwanga Uganda. Nga tobitaddeemu feeling yonna, gano ge mazima. Bannayuganda tuli emiliyoni, basembayo okubala tuli 4. Mu bannayuganda abakola eggwanga Uganda, believe it or not, yadde oyinza okubanga amazima ogayitako togaagala gawulira, obanga bikunyiza, obanga byakutama, obanga obutagwogera mwofunira. Njagala okugamba ebigambo bino ebituufu ate ddala. Mu Uganda kati omuntu asinga okwagalwa, most loved Ugandan by Ugandans, bamuyita Bobi Wine. Ayinza okuba takunyumira byayogera, ayinza okuba takunyumira style ye, ayinza okuba takunyumira kintu na kimu, tobiteeka mu feeling endala, tofuna ndowooza ndala. Endowooza yo yiyo, era njiwa ekitiibwa, era njagala nnyo, era teri ayinza kukyusa ku ndowooza. Naye amazima amatuufu g'otegeddwa okumanya mu mutima,
Omanyi omuntu oyinza okuba tomwagala nga takusanyusa sitayiro ye ng'akayimba ka Tom D tolina kye waakola naye nga waatama. Mu Uganda omuntu asinga okwagala bamuyita Bobi Wine. Mu Uganda ya leero yonna omuntu asinga okwagalwa bamuyita Bobi Wine. Oli ayinza obutamwagala bintu nga gwe byomanyi naye mu Uganda omuntu asinga okwagalwa Bobi Wine. Justin Namyerezi Kyalanda ono avuddeyo n'agamba nti twagala mmubuuza ebibuuzo. Jjukira yavuddeyo n'ayambalira Honorable Jose Nyonyi lwakuba Jose Nyonyi yamugambyeko nti teyayita akalulu yabba kabbe n'avaayo n'amwambalira. Kakati ono naye n'ebibuuzo bye. Twagala okubuuza ono Minisita wa Museveni Namamwa Ssenyonyi bamulonda waayo Mabugo mu kifo ky'okuzimba amalwaliro, okuzimba amasomero, okuzimba enguudo. Ku local government oli mu kubala Mabugo ga Ssenyonyi. Kyekyakulonza kugenda gwe oli oditi wa Mabugo. Yawaddeyo mmeka, akozesa mmeka, emmotoka zamwerekedde paka Masaka naye n'abawaami obuga emitwalo 10. Beetaaga Mabugo bannayuganda nnyabo maama. Tukumanyi wadde gwe buli kimu okigaziya. Bannayuganda twetaaga Mabugo ab'e Masaka bwe baba gwe baakulonda nga woogamba baakulonda genda bawa Mabugo. Abantu beetaaga service delivery ng'amasomero, amalwaliro n'amazzi amalungi. Okusinga okuddaawo okwasa mambu ono yawaddeyo Amabugo bwe gati. Amabugo tewali lwegagaseza Bannayuganda ne woba togamuwadde. Ensi zonna ezisinga mu nsi yonna ezikuzeemu tebali nnyo ku Mabugo n'okuziika tebalina bye bafumbawo ne balya. Kati gwe okulabaamu nno Ssenyonyi yawaddeyo Amabugo matono bw'alina ne budget eya donation. Ekyo naawe ng'okyogera mu bantu tulina ne budget eya donation. Ebyo bya kisiru tewali kye bigasa ku ggwanga. Era neeyaziisa nennyini akola budget mukamaawo ne muteekamu ssente za donation musiru nnyo. Mugende nga mugaba bugabi ssente za donation senga muzizimbiramu abantu amalwaliro n'enguudo ennungi ne mubawa n'amazzi amalungi. Okwo kuba kwonoona ssente z'Abannayuganda. Mbuloopu yajjidde mu mmotoka abamuwerekera bamugulira n'enzigi. Ssenyonyi eyo sisitimu ye yagiteekawo. Ezo benefit ye yaziyisa. Ye yakasooka okuba loopu wa Uganda. Mbunga ali ku ssente za Museveni. Ssente za Museveni ze zitya. Museveni yajja ne ssente mmeka mu buyinza maama tujjukize. Ye yajja ne Bank of Uganda oba ye yasitula Uganda n'agitandikawo. Ezo ssente si za Museveni, ezo ssente zaffe Bannayuganda. Museveni lukebe mwenna abali eyo abakeera mu mawofiisi muli balukebe. Abasinga mujja temusobola na kwegulira mmotoka ya miliyoni 7. Naye we muyingira wali n'ogula emmotoka ya miliyoni 2 n'otandika okuzimbazimba ne Museveni mwennyini. Iwe yeeraba nga convoy zimuli emabega. Awo n'alaba nga buli kimu yakimala. Naye kati bamujje mu buyinza ezo convoy azirabirire anti mugamba alina ssente. Mwe mulowooza lwaki tayagala kuva mu buyinza? Because byafuna tasobola bifu nga tali mu buyinza. Ezo ssente zaffe Bannayuganda. Ssenyonyi ali ku ssente zaffe Bannayuganda, tali ku za Museveni. Temulekerawo tumanyira nga otufuula mbu nno ffe tetulina kye tumanyi. Agamba talya ssente za Museveni. Zino ssente zaani? Ssente si za Museveni, ezo ssente za Bannayuganda. Nze n'oli n'omulala ffenna ffe abakuŋŋaanya ezo ssente. Ne muba mugenza okwewolera mulina collateral security gye muwaayo ng'omusingo gwa Bannayuganda abagenda okukola bizinesi zaabwe. Kati maama weetereeze. Nga tweyongerayo mu mawulire ag'enjawulo, nkugambye tuli mu bintu ebitambula wano eno mu ggwanga Uganda. Ono agambye nti General Muhoozi Kainerugaba please
yisa bulungi abantu nga mama Janati we yagambye nti bantu mwe mutambulira mu makonvoyi mwina zi escort musaasire ffe abawagira ffe abagenda kigwa muhoziisa bulungi abantu ensi gy'olaba ensisi nnyangu wandibadde oyisa bulungi abantu muhoziisa bulungi abantu mwana wa maama manyi oyinza obutabeerawo kulaba bintu bino naye abaana bo balizaala abaana n'abali bazaala abaana abwe bali kirozaako temusobola kweteekerateekera famire zonna zonna ne muzigema nti abamu tebajja kirozaako taata omwana wo omutendeka alisaani yasitumulaba muhoozi n'oyo ajja kuzaala ne bazadde bazaale tetufuddeyo generation zinabazaakumeka abamu bajja kirozaako emuli bamuzaaye ne muyisiza bubi abannayuganda mu nsi yaabwe mukabiza abantu amaziga mutyobodde abantu b'ebitiibwa muba strippings of dignity yaabwe ne professional ne bebasomerera mufudde bannamateeka bannabyabufuzi baddokita okubeera bakaddeyideyi abantu mubaswaziza mu famire zaabwe mukoze ebintu abantu nga n'abaana bwe bakyaka ab'amaziga n'okwata omusajja atalina musango n'omusiba akandooya n'omusiba akakookolo ku maaso naye ng'omwana we n'omukyala alaba abaana b'abasajja bano bembonyabonya bagenda sigala n'ebikwangabwa by'abakitaabwe nga gye mubayisizza naye mwe muli muyinza n'amasulubu mwambadde eccepe mufuga ggwanga mu bwebba mu bulyaki mu bumbula obuli omubba bubbe naye ayogerako mubba mwagala mumusiba busibi gwe bakusamoninge akusamoninze mwenna amateeka ebintu byakola bikola kuba tina amateeka gamukkiriza ojja omukwata omusibi omuswaze mu nsi gyakuliddemu nga wowoleze ebifaananyi okugaba oli mukwakuleetinga bamwagala kati mukutta akandoonya kati yeebase ku fulo kati akola bwati muzeeyi ngenda kukugamba ekintu kimu taata naamini yalina abaana n'abazzukulu mbawawanika mukono olwaleero essaawa zino mulina emmondo nze bino giyinza okubyogera nga lekya siriiwo naawe mugye n'omuhoozi oyinza okuba nga enkya toliiwo ne mutabani wayinza obutabirabako naye lumu ensi egenda kudda mu mikono gy'abannyiniyo waliwo abagenda okkirozaako mu famire y'onkubuulira muganda wange wayise bulungi ejje n'omuhoozi Sadaamu mutabani we yaliwa amaanyi aliwa bali bamuyitaani kabiri aliriddawa kabiri goza Gaddafi teyalina baana. Where's the empire? Did Gaddafi have sons? Where's the empire today? Kabila teyalina nnyo baana nti bamaanyi baliwa. Fidel Castro teyalina baana baliwa. Hitler teyalina baana. Tata nkubuulira emirembe gy'oyinza okufuna singa bannayuganda obata n'olekera okutigomya abantu ate n'okyewalira mutoli mwana wappi toli musajja mukulu olina ebyoya odda ku mukazi wo gwowaana Charity n'omuzina ate omuzina n'akabuzi n'awaka sina kindi omalako omuzina ne mu nnyindo omanya oli muntu mugulu ebintu byokola bya kintu kikulu osobola ozzaala nene ensi tejjudde b'amagye mulimu abaana abatali b'amagye abatagala kubeera b'amagye leka kuteeka mukono gwa kinnamagye ku nsi yonna kubeera ng'abantu bafudde abantu bagesa okujja wenna weefudde ebbereje ensonyi efuze bubi atuvuddeyo nabagambye nti mukyala Erias Lugwago yavuddeyo n'ayogera ebigambo bino tebyasanyusiza bannayuganda kubanga abasinga obungi beebuuzizza nti omukyala ono mwagala tugamba nti abadde tabeera mu Uganda abadde talaba ebibyadde bigenda mu maaso alabye nga bigenze ku bbaawe era wano waliwo ebibuuzo bingi gwe mwotali lwaki mmwa lwaki sittwa kubanga ekigambo kyali badde nti twali badde so si mwali badde baani abaali badde nga gwe tobadde opposition gwe obadde ofumbira mufumbire nga toli wa opposition gwe njawukana ki z'oyogerako ze tulina okusooka okugjako gwe z'oyagala okuteekawo era oyagala tukole ki ekisinga bye twakoze
mukazi munnange nno naawe onaaba muyombi buyombi. Bimeke ebibaddewo naddala mu kibuga ekikulu Kampala omwami wo kyakulemberedde emyaka 15 nga tetuwuliranga ku ddoboozi lyo. Era njagala nkubuuze, bantu bameka b'osobola okulaga ekifaananyi kyo ne bakugamba nti ono ye mukyala wa Lord Mayor akulemberedde ekibuga emyaka 15? Yeggwe n'abakyala w'ekibuga oba yeggwe First Lady w'ekibuga abadde okumala emyaka 15, ebitundu 85 ku buli 100 eby'obuyumba obukooneddwa, wallahi biwadde bw'abakyala banno. Situwuliranga ku ddoboozi ly'omukyala ggwe. Mukyala munnoomu bwe baali bamutikka n'ebintu bye n'omwana we, omwana yafa. Situwawulira ku ddoboozi lyo. Bakyala banno babatikkira amasigiri gaabwe, babatikkira emivumba gyabwe, babatikkira ebigundi byabwe, ebintu byabwe ne babitwala ku stewolo. Situwuliranga ku ddoboozi lyo. Golowooza lw'osoose okufiirwa abantu lwe baba bafa? Oba lw'okitegeera nti abantu bafa tegasibyesa ate ababikwako be batono okusinziira ku muwendo ogufa. Gwe womala emyaka 10 nga toziise, leka kulowooza nti abantu tebafa. Era bw'ofiirwa n'olyoka olowooza nti gwe asoose okufiirwa. Si gwe aba asoose okufiirwa. Mukyala Lord Mayor, eyo y'embeera gye tubadde tuyitamu okumala ebbanga. Nsobola okwandastandinga obulumi bwe era sizze kunenya. Naye y'embeera bannayuganda gye tubadde nga tuyitangamu ebbanga, ate nga n'ebisinga bibadde nga bigwa mu kibuga omukulu omwami wo kyabadde akulembera nga takoma kikulembera, nga n'emisango egimu egyefaanaanyirizaako ogugwe kati yabadde agiwoza. Abadde takugamba nga bwajjeeka wajaludde, abadde takubuulira nga wajaludde, okubanga gwe obadde tosobola kugattako ddoboozi lyo. Era eddoboozi lyo gwe walowooza terina mugaso. Bwe libanga bulijjo terina mugaso, lino nnyo ekikati lize kutugamba kikati. Mukyala munnammwe Babi Kyagulanyi ne batuuka okumukolako byebimu oba osanga bye bakoze ku mwami wo. Ebifaananyi byolaba batulaga eby'omwami wo byesittaza, naye si bye binnyo ebiri awo ebitiisa nga bye twalaba ku maama w'eggwanga. Situwawulira ku ddoboozi lyo. So nga ate mmwe abakyala, amaloboozi gammwe gakola kyamaanyi nnyo naddala ku bakyala bannammwe. Olaba gakola kuffa abasajja, naye ate bwe kituuka ku bakyala bannammwe naddala ate ab'ensonga gujabagira. Ne mukyala munno ne bamutulugunya, tebaakoma kumutulugunya naye ne babulwamu n'akaatu ekisize. Waakiri tuleme mutyobola eri nsi kulaga bwe twamutulugunyiza ne bataswala ne bakola kyekimu ne bamuwanika nga bwe baayanisa ebbaawo. Siwavaayo kutuwuliza ku ddoboozi lyo. Siwavaayo kutulwanirirako. Kati ovuddeyo kunenya. Eddoboozi lyo tetuliwulidde mu kubanja wabula tuliwulidde mu kunenya. Eva ne mubeera nga mukwagala mu kusonga abantu ennwe. Emyaka omwami wo gy'amaze 15 nga Lord Mayor osobola n'okutimba ekifaananyi ky'omuntu n'akuyitako. So babuuza ono yaani? Ne bakuddamu nti ono ye mukyala Zaawedde. Abaye gwe mukyala Lukwago omumanya alaba vidiyo eno oba osoose kumulaba kati? N'omuntu omugundiivu agula amawulire oba abeera ku ssimu oba abeera ku TV, wallahi ayinza okuyita ku kifaananyi kya mukyala Lord Mayor. Era mukyala Lord Mayor n'ayitako eri abantu azoyitawo nga tebamutegedde. Kababe baba byakwerinda ndowooza ensonga lwaki gwe n'okufata tebakufatanga. Tebakumanyi, tebakutegeera. Ozze lw'osoose okujja mu kifo ky'okukunga mu mbeera yonna tubanje, ozze kutunenya. Enjawukana eziriwa? Owaye enjawukana eziriwa? Era oyagala tukole ki okumanya nti tufaayo mu bye tukoze okuva omwami wa lwe bamuwambye? Olabamu ekyoleka enjawukana. Tetulya nga bwe tutaalya nga mukyala Kyagulanyi bamulumbye, nga bwe tutaalya nga Malinosi bamusse, oba nga bwe tutaalya nga Nabiira Naggayi bamwambudde.
mukyala munnammwe Olivia Lutayo omusibe kati omwana n'abeera mu kkomera emyaka 4 n'avaayo n'akaaba amaziga nga ali ku mubiri gwa mukyala munne Marinos n'abagaba bannange bakyala bannange tusituke. Tewasituka, oli wano otunenya, wagaana okujjanjaba olumbe kati lulidde balo, oli wano otunenya. Temwasituka. Omwana naga nti nkoyo okuziika bannange temwasituka, temwamukwatirwa kisa. Yugu wuyo bamuzaayo mwasirika. Marinos ne batigumbula mwasirika. Rita ne batigumbula mwasirika. Bakyala banno bameka abafuuse bannamwandu olwali jimu eno. Gwe nno okaabira musibe omanye w'okumusanga omutwalire ku Katunda naye Wayasini akaabira ki? Malaalo yafuuka nnamwandu. Yafuuka nnamwandu. Abaana ab'obuwala bafuuse bamulekwa n'abamu ne bayiga emize emibi egy'okwerenga. Gwe tolowooza nti abo abaana bemusanga ku nguudo abeerenga bonna baali boonoonefu, nsi yabakwata ne babulwa guidance kuba tebalina bakadde baabatta. Obutambi ne bufuuka obutambi buli budde, obuseegu ne bufuuka obuseegu lwa nsonga abaana tebaliikaayo ssira. Olowooza mbu byakatandika. Era lwe tunze mbadde simanyi ddoboozi lyo, gwe ddoboozi lyo bameka abasobola odditeeba, ye ate olaba tebasobola kuteeba kifaananyi. Bameka abasobola odditeeba. Nobeera ne woofiisi ennene bwetyo notateekawo mbeera eadvocatinga ku ddembe lya mukyala. Kale bwe liba nga sirya byabufuzi ng'otya nnyo munnange manyi tusobola understandinga oluusi abakyala mubeera n'emitima eminafu. Naye yadde abaana ab'obuwala okuteekawo initiative waakiri obakuŋŋaanyiza paadi. Mukyala Museveni ze yabamma mu masomero ng'ate yabazibasuubiza so ng'ate ensonga eyo katala. Abaana bamma at least obuugi obawa ekyo, ensonga eyo katala. Omuntu w'otuukira okutwalira omwana mu UPE asome oyinza okusobola paadi. Naye yadde ka initiative konna akadvocatinga ku kubaawo kw'omwana ow'obuwala oba okw'omukyala tokatandikangako yadde obubiina bwa nigiina mu bakyala banno. Oli wano adde ku ssente zaffe olya Shabaani, oli ku ssente zange olya mukyala Lukwago, obadde ku musaala gwaffe bakuwa okulabirira Lord Mayor. Naye nga gwe n'abakyala w'ekibuga tuyinza n'okukubuuza abakyala bakuganyuddwamu batya mu kibuga myaka 10. We tuli ffe tubaawo munnange okubanga tugabatuusaako era tukugamba kimu nti weebale kubanga weekumidde ku NCK TV. Bw'oba liyo nga tuna subscribinga kekadde subscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga ebisigadde butereeva mawulire tujja kubanga tugakuweera, tujja kubanga tugakutuusaako wonna w'oli wonna w'osinzidde. Sigala naffe tovaawo.